mwebali nnyo mubalire ddala okunkeberako kubanga nga bwe nabaga nti ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba sitera nnyo kujja kubeera ku mitimbagano oba okukola ekintu kyonna mpa mpumodde munno nga nzijukira nakabutuzi eyambutula ku nsi kuno kale ndowooza tuba tugenda tutandika naye ndowooza kansooke akalowoozo ka leero tulyoke tugende mu maaso ne vidiyo eno. Gwe taata maama senga mukwano gwange ali kuno wagenda okuba ekyeyo oba oli e Kampala Uganda nga gy'oli munnange njala kuwaga abusa mu kalowoozo ka leero. Fenna ku nsi kuno tuyitako buyisi akowa yagivira tuli bukka naye mulina ekintu kyemutamanyi kyemwerabidde. Fenna ku nsi kuno tuliko kuwa Katonda era gw'owulira nti Katonda naye gw'otamanyi oba musajja oba mukyala tomumanyi tomanyi nakukala bwafaanana naye nga fenna tukkiriza nti Katonda ku nsi yakola ki Katonda waali kubanga yakola buli kimu ekisoboka. Naye nina kyenjala okugamba kyenjagala weetegerezeemu ate naawe okyuseeko obwongo osooka okitune mu anga endala. Abantu bangi nnyo mulina ensimbi mulina buli kimu naye mwerabira nnyo ekintu kimu nti Katonda akuli okumpi ye muzaddewo naddala okusingira ddala nakabuduza omukyala. Kale gwe mwana mulenzi oli eyo ngenda kuwaga abwana okusaba emisikisa tebagigula emikisa tebaginywera ddagala emikisa tebaginaaba ate emikisa tebagigendera mu kereziya muzikiti oba mu church nedda emikisa giva maka mwosibuka ate abazaddewo bebakuwa emikisa egyo nkiddemu emikisa tebagijja mu ssabo tebagijja mu kunaaba ddagala tebagijja mu mizikiti tebagijja mu makanisa tebagijja ludda wane emikisa bakuzaala nagyo nengeera omukisa akutayako omukisa abeera muzaddewo. Kale butyo yonna gy'ogenza okunoonya ekigula emagala eddiba buli kyoba ofunyeewo jjukira nti omuzaddewo kintu kikulu nnyo ye Katonda ow'oku nsi ne Bibbuli ekugamba nti mu bintu byonna obikola naye nga omuzaddewo ye Katonda ow'oku nsi. Ffenna tuba n'ebizibu byanjawulo oyinza okuba nga gwe muzaddewo teyakubeererawo naddala abasajja tumanyi nnyo okwewala oba okwepena obuvunaanyizibwa naye waliwo omuzadde atabuukisa maaso ye mukyala maama abaakuzaala. Kale wonna wooli nkusaba olw'ofuna akadde maama wo bw'aba waali muwe ku kyokulya muwe ku kyokwambala mufisizeewo akadde ogenda omulambuleko. Abasinga obungi mufuna ensimbi ne mwesulya gwa naggamba ne mugaggawala naye nga maama wo n'olugoye lwe yeesula ku mugongo agenda akyale oba atuleko mu lukiiko lw'ekyalo nga talulina ng'ate omukyalo oyo akubeereddewo okuva lwe yafuna olubuto n'akukuza n'akuteeka wooli n'oba nga osobola okuba nga weeyagala. Ebiseera ebisinga abantu abungi mwerabira naye njala kugamba nti bw'ofuna ekizibu oba weekonya akagere omuntu gw'osooka okuyisa mu kamwako oyita maama. Bw'oba ofunye ekizibu era osooka ku kigambo maama naye oba olabye ekintu ky'amaanyi nga kituusewo ga maama nnyabo golooza lwaki mu bigambo byonna byeyogera ng'ofunye obuzibu osoose ekigambo nnyabo tinjagala okusooka okugamba. Mbuuza gwe mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu atuddaawo naawe mukyala atuddaawo omuntu maama ye Katonda w'oku nsi kubanga yakuleeta ku nsi. Abasajja twepena nnyo obuvunaanyizibwa naye maama kintu kikulu nnyo. Kale gwe akyalina maama wo ng'akyassa nkuwagabwa munnange togenda musaba okunoonya mikisa genda ewama mutwalire kira sukaali mutwalire akanyama mutwalire omugaati mutwalire olugoye yeeyagaleko ajja nakukulerako omanyi gwe mulowooza nti abantu balera baana bato nawe omuntu omukulu maama waakulera n'akuliisako ne ku mmere n'otegera nti omukwano gwa maama gukyaliwo. Kale ngenda kusaba n'obuwombeefu munnange oba maama yafa genda nga olime ku bijja omulambuleko tekira kye kikusalako. Abali mu diaspora nawe kikkakatako okulima ebijja si musango era tekirina busobyo bwonna oba kikyamu kyonna kikikutuusaako. Ne mu nsi z'oli mbazungu bafisa akadde n'akwata ebimuli n'agenda ne famire ne bateeka ekimuli ekyo ku malaalo g'omuntu yenna gw'aba yagadde. Kale kyebakugambanga nti ogenda okulima ku malaalo kibi maama bw'aba bawaali oba wataliiwo nga Katonda amujjula please genda olime ku maama wo era osobola okuleka bigambo bibiri bisatu by'oyogedde. Tebakugamba nti ebigambo by'oyogedde awo ng'ogenza okulima ku malaalo bikyamu nno ekyo tebakukigambanga. Ebiseera ebisinga abantu mugana okutegeera nti abantu abasinga obungi bafa mibiri gino so tebafa myoyo. Emyoyo gisinga obungi gibeera mu bbanga gitulondoola. Y'ensonga lwaki omusajja omuganda edda yabeeranga n'empewo ze era nga zimukuuma. Kale gwe nkuwaga abwayi n'akasente please tonoonya mukisa w'amafiina simanyi mu kiwi kigende ewa nnyoko omutwalire ku sukaali omutwalire olugoye omuwe kyayagala ng'obudde bukyali. Ojja kwejjusa ng'akuleseewo nga tokyalina budde bw'ogenda kumuyamba.
buli kasente kofuna labirira maama wo taata obanga yakubeererawo labirira taata kubanga ne batata mulimu abalina obuvunaanyizibwa wadde waliwo batalina obuvunaanyizibwa kale njala kugamba buli kyokola kyonna oba oli mugagga oba oli mwavu fissawo kyofissa okitwalire maama kubanga yaliwo mu bantu bonna yafuna olubuto n'akuteeka mu lubuto emyezi 9 n'akubutuza mpaka wafuuka omusajja oba omukazi lwaki ye bwakaddwa tosobola mulabirira ate bw'ofuna ebizibu ogenda wamafiina simanyi ogenza wamasheeka simba kulombera edduwa nedda edduwa maama wasobola ejjukwa bulungi n'akutelemekisa n'obanga buli kimu osobola okikola kabadde akalowoozo kaleero fissanga wakadde ogenda olabe ku bazadde abakubeereddewo omuzadde tekitegeeza oyo akuzaala akuzaala ayinza okukusuulawo naye omuntu omulala akuzizza okutuuka ku sawooli oyo abeera muzaddewo kabeere musajja kabeere mukazi kuyinza okuza nti akuzaala yekkaye musajja ndiye muzadde nedda n'omuntu obuntu wakuyambye mu bulamu okutuusa ku ddaala eddala abeera muzadde kale nekukabadde akalowoozo kaleero katugende mu kigula luggi tutandike firimu eyatuleesa olwaleero mu kigula luggi kyaleero njagala kigende eri mwenna abakulembeze abali mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo nga ssaawo ddembyabufuzi tugamba nti ebyafaayo biddiringana agaasaka ge gattula ebyafaayo biddiringana agaasaka ge gattula lwaki njogedde enfuma ezo ebbiri mu kigula luggi kyaleero ensinga emugira ba Uganda wetuuse eri lubuto naye noonya wakuzaalira naye baani abagenda okubeerawo ng'ezaala era egenda kuzaala mwana ki wandiyagadde Uganda ezaale mu bubi oba mu bulungi kiri gy'oligwa munnayuganda okulaba otya Uganda bwezadde mukimanyi bulungi nti bannakabutuzi bagenda mu malwaliro eddwaliro eriba ebbi kitegeeza omukyala ayinza okukosebwa n'afa ng'azaala n'omwana we n'afa ne Uganda bwe tubagamba ng'omukulu w'eddiini yenna ng'oli mu Uganda ng'ebigenda mu maaso mu Uganda obiraba ng'oli myaka 4 okuddaagula oba 5 tuula nkubule mu kigula luggi kyaleero munnabyabufuzi ng'oli mu Uganda ng'oli myaka 5 okuddaagula kagibaana ng'ensi ogiraba ng'osirise tuula wano kubuulire munnabyabusuubuzi ng'oli myaka egisuula ng'okudda waggulu tuula wansi nkubuulire oli muyimbi oli munnakatemba oli mutontomi oli mufuzi oba mukuŋŋaanya wa nnono muwulirize bulungi nnyo ebyafaayo biddiringana wetwongerera essaawa ziri mu kigula luggi kyaleero ebbanga lyemmala nga sizze ku mutimbagano kuno nsoma ebyafaayo bingi nenfuna okubuulirirwa nenkola okunoonyereza ku nsonga butya ensi bwe zivaako obutabanguko era nembissa mu mutwe nga mbigeraageranye n'ebyafaayo byali mu Uganda bukyanga eggwanga Uganda lyefuga terifunangako kukyusa bukulembeze mu mirembe kuba kuyiwa musaayi mu myaka gino egy'abantu abasomyeko mu nsi ennyunjufu era ennyumunguzeemu tetwandiyagadde kweyambisa maanyi kukyusa bukulembeze naye bagamba oba tugamba nti emirembe wegiganye okubeera ng'ate gyetaagisibwa ebiseera ebisinga wateekebwawo amaanyi ag'enjawulo okufuna emirembe egyo yensonga lwaki bakugamba nti bw'oba oyagala emirembe tegijjanga otwetuddeko emirembe gijjanga ogirwaniridde emirembe si gya layisi emirembe gya bbeeyi nnyo gifuna naye ogifunye otya buli kyokola mu kukyusa eggwanga kiyamba okuleeta eggwanga okufuna emirembe buli lwoba omuluvu nga gw'oyagala nnyo okulyankozibwa nga musonso kitegeeza ensi y'ogitunze ekizibu kye tulina bannayuganda tulina ekizibu kimu buli omu ayagala nti naasiwa mukange ye buli omu asiwa mukake zinandaba olwange tawa musiba emmere so nga ate ekkomera lirindiridde buli muntu yenna ayogera n'atayogera kubanga bw'okola omusango naawe ojja kgendayo lwaki ndeese ekigula luggi kino emyaka egiyiseewo bukyanga Uganda yefuga emmundu ebadde evuga ne tufiirwa abantu bayitirivu nnyo era ne bwesirika olw'okuba nti abafuzi baba baagala kweremeza mu buyinza bakomekkereza bassa abantu bangi nnyo
Wetwogerera essaawa zino obubonero bwonna bulaga nti eggwanga Uganda lyolekedde mu ntata mwe gye mutannategeera. Ezimu ku nsonga ezaatwaza Yoseri tibahabulwa mu nsiko okuggyako gavumenti ezaayita ze zino wano wammanga. Naye nga sinnazizannya oba nga sinnazoogera kansooke nkuzannyira akatambi kano. Nze omanyi baga nti omusajja ono bw'ayogera ekigambo nga bonna baga nti bw'abaga nti agenda Masaka tomulindira Lukaya, mulindire ku buliiji ejjinja. Akatambi kano yakoogedde ng'alina omukolo gwaliko ng'alinga abuulirira abaana ab'obuwala buteegadanga n'emmesejji yabadde ategeeza ndala. Kamalo kabazannyira then ndyoke tugende mutegere bulungi kyembagamba. Kasooke mbazannyira akatambi kano. Yagambye weesiga otya omuntu gwewakalaba bajjajjaffe y'ensobi gye baakola. Wuliriza bulungi nnyo. And you see somebody and you fall on first sight that you are falling in love. First sight, you fall in love, first sight. You don't know the background of this person. What if they are witch doctors in their family? If they are night dancers, you can see some risks in these concepts which these people bring. That I was walking on the road, I saw somebody and I felt like fainting. Oh my God! Because of love. What sort of life is that? Kankabaddize bulungi nnyo mutegere musooke mulize message eyo. And you see somebody and you fall on first sight that you are falling in love. First sight, you fall in love, first sight. You don't know the background of this person. What if they are witch doctors in their family? If they are night dancers, you can see some risks. All right. Omwami ono akugambye nti oyagala otya omuntu ku mulundi gw'ogusoosa omulaba n'ogamba nti omutegeddere omwagadde. Omanya atya ebyafaayo bye nti oba musezi, mutemu, oba alina embeera enkyamu. Kyekyo bajjajjaffe ensobi gye baakola. Omusajja ono agenda n'akola statements oba n'ayogera ebigambo by'ayogera ne mutabirowoozaamu makulu kigabiri malala. You already abasindise message mwayonoona ne mukola ensobi okumukkiririzaamu nti muntu ategeera kumbe yali tategeera. Mu kiggulano gye kyaleero mu bimu ku byatabula Yoseri atali munnansi era ekimu ku Yoseri kye yasimbako essira yalaba kye tuyita omuwaatwa mu bannayuganda kye tuyita loophole. Museveni yalaba kye tuyita loophole mu bannayuganda nga saawuddemu ti bamuganda omuki yalaba ekibaita loophole omuwaatwa mu bannayuganda. Omuwaatwa ogwo gwe guluwa. Yamanya nti ye wayina okuyita nti abakulembeze bonna bannaby'obufuzi abaaliwo buli omu yali teyeesiga munne. Ye n'akozesa akakodyo ak'okubaawulamu ate ne yeefuula abagatta naye ng'alina ekigenda okuba yalina kukozesa mmwe bajjajjaffe naye nga naye tayawukanako ne kuba yagamba nti byalwanyisa. Ku nsonga z'agamba ezamutwala mu nsiko kwe kwali okubba obululu. Ono mukubba obululu talina mukwatira nsawo ey'ensonga emu. Ebyenfuna ebibi teri gwanga lituuse kufa togge nga Uganda mu byenfuna ekiwalirizza bannayuganda okufuluma ensi gy'obeera gye bagenda balina kye beeyunirayo. Ebyenfuna ebi bivuddeko n'amakampuni amangi okutuuka okuggalawo. Nga nawe twogera olwaleero kampuni gye bayita Laika Mobile e Uganda eggaddewo. Bw'oba obaddeko n'ensimbi zo ku mobile money obadde obabanja obadde okola ki Laika Mobile eggaddewo ne kampuni azijja kugamba mbadde nzijambagamba. Ebyenfuna ebibi
okutta abantu ekituufu kiri nti Yose yassa abantu abatamanyikiddwa muwendo ekyo nakyo mukitegedde okuwambanga abantu okw'omujjirano Yose yasinga okuwamba abantu mu East ne Central Africa ne mu nsi yonna era ekyo kimulabika kati kyakola wano mu kuwamba abantu ajja n'aleeta abasajja be ne bajja ku media ne batandika okubuzaabuza abantu olw'okuba nabagambye nti balina omwoyo omutono ogw'okwagala okulyankuzibwa balyankuzibwa ne batandika okwogera ebigere bitakwatagana ekyo kye kimu ku bintu Museveni kyasinze okukola obutawassa mateeka kitiibwa eyo nayo y'ensonga emu era njala kubuuza onawassa mateeka ekitiibwa nti nedda okugoba n'okusengula abantu ku mataka ze zaali zimu ku nsonga olwaleero ki ekiri mu Uganda kikibaana baliwo kati njala kubuuza gwe munnaddiini MP munnabyanfuna munnabyabufuzi eggwanga Uganda olira baluddawa mu myaka nga gumu kitundu oba gumu gye bujja katono bwe mutaaveeyo okusituka kwogera ku nsonga zino nakunaabira musajja nomugwira mu maaso mujja kifuwa nga mukizza munda kubanga buli kimu tukibagambye mwe mulyankuzibwe nga mwagala obusente kuba yakimanya nti mwagala nsimbi ebisigadde ye ajja byekolera nga bwali mu bikola ekigula LUJJI nkimaliriza kasooka embazanyira akayimba kano nga bumwetereza tuleke tugende mu maaso ne video ey'olwaleero kati video mu butongole etandise
Mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli mujo osinzira okulira akatambe kano olwali nakoze mwezi 3 omwezi ogw'12 omwaka 2023 esigadde ennaku ntono nnyo omwaka tukukuba oluku mu mutwe ate ffe tuyingire omwaka ogwa 2024 kansubira nti buli omu oli bulungi gy'oli mmanyi nti embeera si nnungi buli omu gy'asinzira okulaba akatambe kano naye tujja tambula mpola mpola kansooke mbazannyire obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buno then tulyoke tweyongereyo ne programu nga bulijjo obubaka buno njala bugenda bavubuka naddala baganda bange benjagala okusooka okulabula omuzadde yenna ng'oli mu Uganda ng'olina omwana wo yamala okusoma weegendereze nnyo omwana wo abantu bakukuta nabo nti bagenda mufulumya eggwanga nkiddamu omuzadde yenna omusajja n'omukazi weegendereze nnyo omwana wo abantu bakukuta nabo nga bagenda mufulumya eggwanga eriyo abaana bannayuganda abawera 65 abali mu ggwanga lya Philippine if I'm not mistaken abafulumizibwa eggwanga mu ngeri y'amankwetu bali eyo bawambibwa bakozesa emirimu gy'okutambuza enjaga bakozesa emirimu gy'okufera n'okutta n'okuwamba abantu eno message yantuuseko ntegeeze bannayuganda nti abamu bakooye n'ekizibu tebakyasobola kuddaka kati singa omwana wo y'omu ku bo kiyinza okutwala obuzibu okuddamu okulaba omwana kubanga abaana bano bawambibwa waliwo ba agenti bannayuganda bakirimu n'abasajja abachina abakola emirimu egyo era jjukira bafuluma bagenda mu ggwanga lya Myanmar ku borders babasaliriza Asian countries bakola emirimu egyo naye ng'abamu bagikooye kubanga tebaale babatwala tebabategeeza bintu bagenda okukola kino kyagala kwefaanyizaako n'obubaka buno Ssaabasajja Kabaka bwe yabawa mu ngeri eno. Njagala okukubiriza abantu bonna naddala abavubuka obutaggwaamu ssuubi mu biseera bino ng'obwavu bususse mu nsi. Tusaasira abazadde abooluganda era n'emikwano gy'oli omuvubuka toza bamuyita Walugembe eyeeyokera ku poliisi e Masaka ebbanga si ddene emabega. Ekikolwa kya Walugembe kiraga okuggwaamu essuubi. Tukiddiŋŋanye lunye nti omulembe omutebi gw'abavubuka tujja kulwana bwezizingire okulaba nti abavubuka tebaggwaamu ssuubi. Alright. Obubaka obwo njagala bugendere ku information eyo lwakuba obudde nnina butono nandibalaze ku information y'abaana bano naye obudde nnina butono nandibalaze ku bintu bino kubanga bijja kuneetaagisa ate okukola programu endala. Jakunetaagisa okukola programu endala ndabe engeri gye ntaasamu abaana bano naye simanyi bwe ngenda kikola. Kanzanya katambe kano one mwetegereze kampu zino zirimu n'abasirikale. Ozambala abasirikale kyenjagadde soko confirminga nammwe obudde nna butono ate nga information nina nyingi so mwegendereze nnyo abaana bammwe wajje balaga abaana mwe babatwala abasinga obungi bayinza obutadda naye nga mbiyita byakuzanya naye awo tujja kuddawo ku Lwokusatu ndoza katugere ku information entuufu eyatuleese. Okusookera ddala nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza taata wonna wooli mmanyi naawe embeera yo si nnungi
olw'ensonga nti weetooloola batamanya ngamba naye nga sabbiti ewedde bwe najja wanenteekamu okusaba kwange mu butongole nsuubira nti okuba akatambi kakutuukako na butyo njala teekamu okusaba kwange okwokubiri naye nga kuno njala kugende njagala okuwuliza kugende eri abantu bonna abakwasaganya ebifo by'ennono era nsaba minisita gwe bakwasa ennono za Buganda naawe obeere katambi kano mwafunye amawulire ku mitimbagano egimu bakomredi bakolako nga embuga ya musajja mukulu walumbe ettanda yalumbiddwa abatamanya ngamba ennaku nga 3 mbega mwafunye amawulire ago naye olw'okuba nti nze wali ensibuko wensibuka nasobodde ate osindikayo abantu bange bagende bakola okunoonyereza era bino byebazudde okusookera ddala njira kusaba mwenna abasajja n'abakazi abaganda bakyalimu empekembera abali ku mbuga zonna ez'obwakabaka ezikwataganya ku mpewo za Buganda oba muli ku nsozi oba muli mu bibira oba muli mu mbuga ez'enjawulo ngenda soka basaba nti akanaakulya akamenvu osusa kaseka abasajja betuliko bo bamanyi omugaso gw'ebyobuwangwa n'ennono yensonga lwaki nti embuga zaffe zonna bazitaddemu abasajja abanyarwanda abeefudde abaganda okukyankalanya empewo bano bafuka mu madiiro bafuka mu byoto bawangulula mafumu bawangulula buli kimu ne bakyusa buli kimu kyovala nti empewo zikuba nnyo abaana baganda bonna ne lubaala aganya okutereera ekizibu mwenna esaawa zino abali mu kusamira n'okutereeza empewo za Buganda mukola kyabwereere empewo musooke muzisibe muzifugike nkiddamu bw'oba oli musajja muganda ng'obadde okyasamira ng'obadde okyali mu kugoba nsonga za mpewo zammwe nkusaba n'obuwombeefu toyonoona nsimbi zo nakudda mu kunoonya kuleeta mpewo zammwe zitereeza tezijja kukola kubanga ensibuko yazo nkyankalamu etya embuga zonna ezisinga obukulu ewakuŋŋandirwa empewo za Buganda ezisinga obungi zonna zaawambwa abasajja abanyarwanda baaziwamba era kyekyavuddeko okulya n'okukomba essowaani mu mbuga ya Walumbe ettanda abasinga obungi mugenda okubikka abasinga obungi mugenda okukola ki okubikka nja kusaba musajja mukulu atwala embuga y'ettanda omukulu Damba ne banno mwenna n'abalala mbasaba n'obuwombeefu ku mbeera Obuganda gye bulimu si kya makulu nnyo okuleka buli muntu n'ajja mu mbuga eyo okuloopa ensonga ze nategeezeddwako nti kale eri abantu abajja okuloopa ensonga zaabwe awo ne bafuulawo essiisirizo ne basiisirawo nga tebaagala kuvaawo nabeerawo emyezi so nga ate ne oba ogenze mu ddwaliro olumala okujjanja munnange obinyika mu nsuwa n'odda okwaboobwe nategeezeddwako nti mu mbeera y'emu embuga eno era nayo y'emu ku mbuga ezaagala okulumbwa kubanga embuga eno etudde ku njuyi bbiri okuli ey'amaama Nambi neya waggulu eno ku nyanga ewali amadiiro we batuula okuteeseza n'okulambulula ensonga kati abasinga obungi batuukira eno waggulu mu nyanga eri ewamaama Nambi okuggyako ng'ogenze obugenzi naye bwe kiba si kyekyo batera kutuukira eno ngenda kusaba buli muntu yenna omuganda ng'ogenda mu mbuga ezisinga obungi bw'oba ogenda genda munnange omale okuloopa ensonga ze olumala okuloopa ensonga ze munnange binyiike mu nsuwa dde ewammwe kubanga mujja kufuna obuzibu nategeezeddwako nti okulya n'okukomba essowaani kwabaddewo ngeri abantu abadde bajjululwa okuva mu kifo ekyo abaluddewo ng'ate baali baloopadde ensonga zaabwe nga baakolebwako mbasaba obugenzi okukolebwako munnange wetampolampola omugongo odde ewammwe obuzibu bwavudde luddawa obuzibu bwavudde waddewo emmotoka 2 eza Costa ezazze nga zirimu abantu abanyarwanda nga bali mu ngoye enjeru abadde bazze nabo okubaako ensonga ze bawaaba naye olw'okuba nti tomanyewo naavudde luddawa tonomya luli avudde luddawa ebiseera ebisinga ab'omu mbuga njala bategeeza newankubadde neno mu malwaliro agaffe aga buli lunaku buli muntu bamukolako ne bwe kituuka ku mpewo za Buganda mutandike okubuuza obuvo n'obuddo bw'omuntu azze mu mbuga avaawo asibuka ava luddawa abasinga obungi mwana tuba bazze kusoma nakubega kumanya biki bigenda mu maaso ngenda basaba bwe kuba kwe kusaba embuga ezimu okutaasa Obuganda muziggale empewo muzikoole muloope ensonga ezo musooke mufugike ensonga ezo muziggalewo mpaka ng'ekyosi kiyise naye ntegeezeddwako nti embuga ezisinga obungi empewo za Buganda zakwasa abasajja n'abanyarwanda era bwe bazirimu essaawa zino ekintu ekyekyano
kale wenna ali ku mbuga ey'ettanda ewa Walumbe ngenda kutegeeza abantu bw'akyazizza Banyarwanda mu buwango bwaffe embogo za Buganda zikola ku Baganda bokka oba ku Bannayuganda bokka naye abantu mukyazizza abo abantu si balungi era ekinava mu yebirako ojja kitegeera naye ngenda kukusaba nga nabwe gisimufungize mulekeraawo okuddira empewo za Buganda ozisomesa n'ozirambuliramu ensonga muzirambulira bw'abantu bagwira naddala abantu abatasobola kutambula nga Baganda ekyo mukikomye muwaddeyo obuyinza bwaffe musomesezza abantu empewo mubakoledde buli kimu ne tukomekereza nga tulina kye tufunyemu nga ne Museveni kwali kubanga tulina kye tufunye mu nsonga ezo kale ngenda basaba ku nsonga z'ettanda abantu bagenzeyo si Baganda badde Banyarwanda ne abagobeddwa babadde Baganda naye nga babadde basisidde ebbanga eriwera nga tebalina kubeerawo kyembaga nti bw'ozza omukuba ensonga zo tambula ogende n'abalala bajje naye yenna omukongozi omukulu n'abakwati bako ensonga ezitwala embuga ya Walumbe ettanda ewali ensibuko enkulu ey'olugero lwa Buganda mwegendereze bantu ki bemukyaza mu mbuga mugenda okukolako otherwise mwali kifuba nga mukizza munda kubanga embeera si nnungi awo tuvuddewo oza mutegedde bulungi nnyo tugenze ku nsonga endala nzize mbategeeza ensonga eziri mu Uganda era neenyiza nembalaga bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula ffenna tukimanyi bulungi nnyo teri muntu ayagaliza munne kufa wadde okubeera mu mbeera embi naye weesanga ng'embeera eyo ekuleetedde okwagaliza omuntu okufa si lwaki lwa nsonga nti obulumi tulina bungi ng'abantu abamu bazannyira mu nsonga zino nazzikuno ng'Obuganda bukyalimu amaanyi n'embavu tewabanga nsonga yagendanga mu ggwanga nga teyogeddwako njala sooka mwenna abasajja bakkiririza muwasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja eyafutubbala ku Buganda Emmengo mumpulirize bulungi nnyo mbagambidde ebbanga ddene nnyo ne mbagala musajja ono musajja Munyarwanda nga mumpakanya era abamumanyi bo bakimanyi kyovula nti baamwesegula ne wasigalawo mmwe be yabuzaabuza ng'era Mukama Museveni bw'akola mwe bana abantu mukubuzaabuza teri abakwatira nsawo n'abateeka w'abaagala mwenna ne mubeeraawo essaawa zino Obuganda buli mu matigga abaana bazzukulu ba Nambi bali mu kuwambibwa okuttibwa ensonga yatuuse ne ku ssetteeserezo ku lujjuliro lwa ssetteeserezo ku lujjuliro lwennyini olw'essetteeserezo w'eggwanga Uganda ensonga ne zoogerwa njagala ombulire omukungu omu atudde Mmengaawo kebere yaffe singa yanze nayogera ku nsonga z'okuwamba abaana ba Buganda tewali omwami oyo ye kennyini n'akagulopo ke be bazannya emizannyo gy'okusirika bwe kyenga teri abanyegako kati gwe taata ali eyo olwayo bawambye omwana wa gundi bawambye wa gundi naye bajja kuddako wo singa Buganda yali ekyalimu basajja bali abaasookawo bakatikkiro ensonga zino zonna bandibadde bazookirako era kyandibadde kyamuzinzi nnyo okuwa Museveni ekyokulabirako nti ebintu byakola bikyamu nnyo naye Mmengo tekyali mulamu buli muntu yasigala kufa kubba bubbi bwabanga Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ayogera ensonga zino omusajja ono n'atavaayo kwogera ku nsonga zino kiba kitegeeza nti twolekedde obulabu obw'amaanyi naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo
kubanga nsandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Oba kambuulidde bulungi nnyo. Bwe mmala obbuulira njagala ombuulire Emmengo TV baaziggyako, radio baaziggyako, abantu emimwa baagibasalako tebasobola kwogera badda luddawa weebali olw'okuba nti bakozi ba Yoseeri tebalina kye basobola kwogera okukyusa eddoboozi ku bantu bonna. Era owulira Museveni akozesa ssente okuwa abavubuka bennandiise abeenoonyeza ebyabwe okujja okutandika okuzannyira mu nsonga y'okuwamba bannayuganda. Olw'okuba mwana watto basinga obungi emyaka gyabwe mito nnyo ate nga okutegera kwabwe tokubanenyeza kwa mongoba. Wangala ayisa Wasajja Kabaka. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Olwaleero yolekedde eggwanga erya Zimbabwe okwogera ku nsonga za siriimu. Siriimu yatandise leero oba yatandise jjo. Siriimu agenda mu myaka 50 nga waali. Toyina kyogenda kukyusa ku bulwadde bwa siriimu. Nkiddamu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Siriimu teyatandise leero. Siriimu agenda kuweza emyaka 5 mu Uganda ne mu nsi yonna nga waali. Tolina kyogenda kukyusa nti ogenda kukola ddagala lya siriimu mujjawo oba tolina kyogenda kukola kutangira siriimu. Ekikulu kiri nti abaana b'okiikirira b'ogaa nti oli Katikkiro bawambibwa basaanyizibwawo, tolina kyosobola kwogera okolera ani. Gwe olaba ensonga ng'ekutte nga weefuula ng'otandika okwefuula nampuda ziri era ng'ofulumamu. Era kyovula n'emitimbagano gya gavumenti gina gikutimba nti wafulumyemu. Nenjera kubuuza siriimu gw'ogenza okwogerako ani gwawamba era ani gwatta? Siriimu kyeyagalire buli ojjamu empale nga togenda kufuka oba kwetaawuluza ogenda kufuna siriimu. Kyovula n'ensi zaamuvaako buli omu akole kyayagala. Mu kifo ky'okwogera ku nsonga z'okuwamba abantu tolina ky'oyogera kubanga okimanyi Mukama oyaggaana okwogera. Olina kusirika busirisi. Nvuddewo. Yoseeri kansule nti otuuse. Kambasomera ebbaluwa eno naye nga sinasoma bbaluwa eno. Gyerategeeza mwenna abantu b'e Kasokoso abagoba ku mataka wonna wonna mu sayidi eyo. Kansooke mbannyonnyole. Omukulu Jeno Katumba Wamala ne banne abali mu kugoba abantu ku mataka okuli ne Muhoozi Kanyarugaba bambi mbasaasidde obutasoma bulumu okuze. Ate mulowooza mu musongi y'okufuga Uganda nedda. Abali mu nsi ezaakulaakulana train ziyita mu bizimbe. Train tesobola kuweza wadde train we ziyita mu bantu. Kati gobogamba nti oluguudo lwa train ogobyewo abantu n'osenda ebyalo n'ebyalo kubanga luguudo lwa train. Ekyo kikyamu obubbi bwa ttaka. Abaganda mwenna mbategeeza omusajja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga enteekateeka ey'okusenda Abaganda ku mataka kagenderemu omukadde akoga kubanga ebyapa byonna byamuweebwa byonna bwe yabizaayo mu nkukutu n'abiwa Yoseeri. Era ge amataka ge basendako abantu basajja balina ebyapa baabigula. Essaawa zino sayidi z'e Kasokoso, Kireka Bbanda, luddawa yonna bali mu kusenda bantu ku mataka. Omukiise w'Akira tannasituka gendayo kubanga y'omu ku bakabano guruupu Ssemujunganda. Mayiga wa kabano guruupu tannagenda kulaba ekintu ekiraanye ekisaka ekikulu ekya Ssaabasajja Kabaka. Waateeka oluba ogenda okulaba nti ki ekigudde okuliraana olubiri Ssaabasajja Kabaka Bbanda tasobola gendayo. Naye nga ekizibu kiri nti ettaka eryonna Muhoozi ne famire be balyagala. So si nti Uganda Police oba Uganda Railways no. Ettaka ntegezeddwako mutabani wa Museveni Muhoozi Kanyarugaba ne kitaawe ne nnyina be baagala ettaka eryonna lyonna okulitwala naye nga ettaka liriko
banyiririo abalangira n'abambejja ettaka lisinga obungi lya Buganda. Naye lwaki ettaka lya Buganda litwalibwa ng'agamba nti ali mu mbuga tasobola kwogera? Olwaleetera olusanga bwe bagamba nti abasajja bano babagoye mu North bazze mu Buganda. Kati Museveni musajja muyaaye, naye nga bayayizaamu be batasobola kulaba. Nabagambako nti ettaka lyagala okufuna okuteekako abalaalo kuno already alirina yakkiriziganya ne Mayiga. Ebbaluwa gye mwalabye ng'etaaya ku mutimbagano lirimu ku ttaka lino ng'ettaka lya Buganda. Yali wandiise nga yeebuzaabuza ayita emabega mu kkoliro nga tugenda tutegeera. Yawandiise ebbaluwa eno ng'asoma bw'ati. Ebbaluwa eno yabadde ng'eriko nti refugee camp Entebbe akasanduke ka boxi 2549 Kampala, Uganda. Nti the office of the Minister of Defense nakuza mwezi 29 omwezi ogw'Novemba 2023 n'agamba bw'ati. Ng'agamba Honorable ulira nawandiika Honorable Janet Kataha Museveni Minister, State Minister for Education and Sports Kampala. N'agamba bw'ati. Claim of land by Makerere comprising of block 9B and 9C totaling to 10 square miles under Buluri Ranch Scheme Nakasongola. Yagambye bw'ati. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa Mama Njovu Enterprises Janet Kataka Museveni ng'ayita mu kitongole kye eky'ebyenjigiriza. Kitongole kikye ng'agamba okwemulugunya eri ettaka erigambibwa nti lya Makerere lya settendekero e Makerere lino nga litudde ku buloka 9B ne buloka 9C nga lino libalirwamu okuba nti limu square miles 10 nga liri mu kifo era ekya gavumenti ekyandibadde ng'eddundiro nga liri Nakasongola. Nabagambako Nakasongola yakolagadda ne chairman LC5 n'obukiiko bakansala bonna okuba nti ayagala Nakasongola gifuula ki ngoma Nakasongola nga ayagala kufunayo ekitundu wakola ki watwala ettaka lino. Alowooza nerabidde ngira sibitegeera bulungi nnyo. Ono Mama Njovu Enterprise n'agamba, I have received petition on one of the date 27th of October 2023 from our supporters in Buluri. Agambye nafunye okwemulugunya okuwandiike nga kuddira ddala ku z'omwezi 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 okuva mu bawagizi baffe e Buluri Nakasongola, crying that the land the government had given to them was now being claimed by Makerere University. Nga beemulugunya mbutaka ettaka ly'aba gavumenti mbwate kati libangibwa essomero libangibwa Makerere University n'agenda maaso n'agamba bwati. As you know, the Baluri people suffer a lot under the British colony and the Mengo Sabo colony. Ono nno Mama Njovu Enterprises ataliko nsibuko alinga kitengejja n'agamba nti nga bw'omanyi abasajja bano Abaluuli babonaabona nnyo nga bali wansi w'obufuzi bw'amatwale obw'Abangereza ate era n'obufuzi obw'ekitundu era obulingo bw'amatwale obwa Buganda. Kati Mama Njovu Enterprises Janet Kembabazi kansooke nkutegeeze nabagamba mmwe mulisoma emyaka 7 temujja kutegeera. Ebitabo byonna bikulaga nti Uganda, eggwanga Uganda yali protectorate, not a colony. There is a difference between a colony and a protectorate. Uganda was a protectorate.
gwe Janet Kimba bazowulira Uganda was a protectorate, not a colony. And Buganda didn't colonize any region in Uganda. Buganda tefuganga ko wadde okwesiba ku muntu mu Buganda okumufuga ebbanga tatikibangawo bw'oba oyina obuwandiike nga Buganda yafuga ku bantu obumbula n'ebaliisa akakanja vaayo n'engalo yo n'ebigere bikulenganga emiti gy'amasannyalaze. Janet, omanyi muwandiiko oluzungu lwe mujja mu dictionary nga temaze okuwebuuza njala kuddamu nene ebbaluwa ekugamba nti Baluli were colonized by the British. That is bullshit. Busabwante. Muwandike ngo luzungulu nabagamba kyangu nnyo okuwandika ne okutegera byewandiso bitegeera gwe Njovu Enterprises Janet yawula wakati wa colony ne protectorate. Buganda and Uganda as well all were protectorate. We are protected by the British, not colonized by the British. Kati bwogamba nti abaluli bakolonizingwa by British, later records eziraga mu bitabo bya Uganda nti abaluli bakolonizingwa ba British bakolonizibwa Bangereza. Janet, kankusomesa olwosanga n'ebikuli mu magulu binaakuvaamu nkuddamu olwaleero. Buganda ne Uganda baakuumibwa bukuumi bw'eggwanga ery'Abungereza, so tebafugibwanga bumbula. Era mu bantu abaakumibwa mu bantu bonde bululi tefugibwangako mu Ngereza. Mbusabu kolone. Akakajanja akasumagize yalida oba akajanja akanyampya gula toyi bonatuka mu ndagenda kukula yokimuka kumbe basajja mu nabakaza Abanyarwanda tukoye ejjogo lyammwe. Muwandiko oluzungu temulumanyi. Bubaluli suffered under the corn of the British and the sub-corn of Uganda. Mulinga nebyayi. Buganda ya colonizing akani. Janet Buganda ya colonizing akani. Bilokuwa biwandisi kati kambi kunnyonnyola otegeere. No gamba, it is the NRM that rescued them by giving their own district where they could speak their own language for the first time since 1900. Njovu Enterprises, Janet Kimba no gamba, nti yali National Robbers Movement. Yabanunula. Era neba wa district atogocha district. Can it happen a British to colonize a single district in Africa? Ene baluwa go wajiwandise sinze nze nkunyonyola bya wandise mu busiru wammwe. Look about what? It is the NRM that rescued them by giving their own district, where they could speak their own language for the first time since 1900. No gamba. International Robbers Movement, yabatasa, never funida district yabe kubwawe. Ngereno gye basobola okuba nti boogera olulimi olwabwe, mulumbi ogwasookera ddala okuva mu 1900. Kati mama Njovu Enterprises manye mbere bwogirye eddambigere era yonna evayo eddambigere kyekuwandisa oluzungu luno. Minister of Education oba tosobola kusoma ndagaano ya 1900 nga nange saaliwo kitegeeza cow mentality is at high level. The 1900 agreement ebigirimu tubimanyi. Kati bogati mwaba wa district azifu nga gwani era nga asibuka mu Uganda ngavaawa era kyobula abana baffe bagwa Minister of Education nga lebe nyiri tosobola binnyonnyola nja kusomesa gwe mukazi gwe paka lolode wamwe Rwanda tugenze maaso. Governor their own local government etc.
if there some of them had been given this land to let them keep it. Mwene musalamba wetakale bali kumi. Sibe chili? By copy of the letter, I direct Prime Minister Nabanja and the Minister of Lands, Housing and Urban Development to get Makerere University alternative land outside Buluri. So, Machara genetika hankusoka kusomese mama tulano okufusomese ettaka Makerere University kwetu ettaka lya Buganda. Watu chimanyi. Ettaka setendekero Makerere University kwetu ettaka lya Buganda. Nalidi yogamba nti waliwo muri w'abaluli nalyo lyaki lya Buganda. Okitegedde munange wakiwulula okitegedde kati mwe ekizibu kyemwina nti mwanywa amata ne muli omuzigo ne muyika Windows kubanga temutegeera. Nakino kankigambe amasinzizo gonna n'ebitebe by'amadini ebitudde mu Buganda byonna ettaka Buganda yali waayo. Okuli ekyekampala mukadde bbawo kyayagala kutwala okuli Kapererugadi Bwakabaka Buganda wawe lusuzu lwa Kampala mukadde Kibuli Lubaga Namirembe Nerimba Sodox kwogata n'amalwaliro okuli Namirembe kennyini Lubaga Nsambya Kibuli gonna ttaka lya Buganda lyabawo ttaka eryo. Amasomero gonna getuyita ensibuko y'okusoma mu Uganda gonna amataka tutte gonna amasomero ga Mengo ga Lubiri gani gonna ettaka lya Buganda. Ndozo kitegedde. Amakoti gonna amanene ettaka lya Buganda. Polisi zonna amataka ga Buganda. University zonna ezisinga obulya amataka ga Buganda. Amakoti gonna kugatutte ettaka lya Buganda. Parliament tuti wetu wa Buganda. State Council wetu de wa Buganda. Otudde wali mu bbiro omukka n'entebe n'ozigwako leather entebe ettaka lya Buganda. Ekisawo ky'ennyonyi ettaka lya Buganda. Eyo State House ye Nakasero w'otuuzizza akatuliro kakolinga entungiri y'enkoko ttaka lya Buganda. Mulina ki? What do you have? Mulina ki? Omutadde ssente zonna Speaker Resort mu ttaka lya Buganda. Wagobera nga maato ga mpaka. Omutadde Speaker Resort mu ttaka lya Buganda munyonyo. Waliwo mututte mulungo ttaka lya Buganda. Kiki mulina ki? Dayo nkulagira. Sinze nagamba okube mu senior 12 fulme. Nedda. Dayo some endagaano y'olukumi00. Ejja kunnyonnyola. Olyokoddemu wandike no luzungu lwa mu olufu nga terina kyeti kirutegeeza. Sinze nagamba okubutasoma. Okitegedde nabo? Ne munaga Abaganda ku ttaka lyo bamala kusobola kujja Omuganda. Nakugamba Omuganda nyanja. Oyuwako buyite tesobola kunoga. Kampala ajjudde entobazi, ajjudde emyala, ajjudde toilet, zebata buli nkuba lwetonya, gwolabe ko nyanya ndaluba ajjudde mbwefusi ya brown, gwe bayita Omuganda. Gwe ne bono okola buli kimu. Tunakyosobola kukola. Ene balwa gye bayita kiro kitwala omunaka gye wawandiise kubanga temusooka kwebuuza. Gwe njagala obulemu mba musinga okutegeera kuno. Kuba temulina nsibuko. Era talina nsibuko abeera kitengejja bw'ati ng'atengejja. Gye nsobola kimu kimwagala temusobola kujjawo Omuganda, temusobola kujjawo Buganda, temusobola kujjawo Olulimi. Ntegezeddwako olwaleero. Mugezaako nnyo system ogifuula nti mujjawo Omuganda. Nga bwe nabategeeza nti ebyuma bya banka ebisinga obungi mu Kampala Oluganda baaluggyako. Nga ne wetwogere nasooka bbalaga Equity kati ne Centenary Finale ennimi bataddeko ennimi 3. Simanyi wamu n'akiraba. Kuliko Oluzungu, Oluswayiri n'Olunyankole. Oluganda baaluggyeko.
wano bali proposing ateka olunyarwanda lulu oyo English wano wachali bulanka bagenda ateka olunyarwanda wano Swahili wano lunyankole lulu lunyankole eyo ATM ya Centenary olunyankole lulu oyo Swahili oyo ono English lindako yali roda English uno gene tigwada tegera uyo wano batesa kuteka Nyarwanda ne bakyatidde muko kati mama njera kutegeeza tosobola kujja Muganda kizibu ogenda banyigiriza ogenda batulako nejjukira bwe gwonyigiriza n'afuluma bwe wegwanga n'abuuka entebe n'afuluma bwezu aguka amaaso oyo asigadde ng'akyali Kataala era abeerera ddala Kataala kaabere Musoga kaabere Mukonjo kaabere muki kasita afuluma eggwanga Uganda n'asukula ku maaso gw'osanga ng'alina entegeera enfu kitegeeza nti yajja sigala nga mufu munyigiriza Abaganda mubajja mu byenjigiriza mubagobye mu business mubagobye mu office mubagobye mu masomero mubagobye mu maje mubasindikiriza bagende ebweru gye bali mu kusoma gye bali mu kufunira buli kimu n'okutegeera omulabe waabwe yandi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ekintu kye muli mu kukola bannayuganda nga n'Abaganda mwe bali mutuyigiriza gavumenti bw'ekyuka tugenda kuzzaako ki ekyo kyo muleka kamanye mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa oba tuyite obusiru bwa njoka zittanyinizo ne weebuuza zigenda kulya wange afudde teri kyenda mu mubiri gwa muntu kisobola kulwanyisa mutima kubanga byonna omusege gujja ku mutima kuno kati gwe olwanyisa Omuganda werwanyisa wekka naye Janet nkulabula si gwasoose ne bbaawo mujja kulabako mu kaseera katono nnyo mubacunye bayige basome obukawufu bwe balina bwamususa ate nze ndi musanyufu nnyo baali yeesulidde bwannagamba nti tulina amataka yakubeera mugabagobyeko bazookuka baali bazisobola okukola emirimu bizinesi nezaalejjalejja muzibagobyeko bazookuka batandise okunyiiga njagala mubanyiize mubajjako buli kyo kyonna ekisoboka bajja kunyiiga nemmengo mwateekayo enseekezi zammwe ne batandika okukola exactly nga Museveni bw'akola bwezaabuza ofuge gulirira njala bategeeza mu mwaka guno gwokka nga gutandika Mayiga yali yakwata obuwumbiro bw'ensimbi n'abusasula abantu ku social media okuvuma Lumbuye n'abali boogera ku nsonga za Buganda bali buddawa bonna oluvannyuma bamanya nti akasajja Kanyarwanda akafu badduka emisinde n'abala kenyini yabeegobera nga bamusaba ssente n'emirimu nga takyagiraba badduka bwe ndagayo omuntu akyafumira programu y'Ebulange Mmengo mu bimuli Bulange Mmengo ndagayo n'omu ng'akola posting afuma Lumbuye mundage bonna badduka bagenda kabuwoko bonna baakategeera akasajja fayini baakategeera kati kyembagamba mubeeraawo nga mutegeera kati amataka ga Buganda bwe gatebe gasaanyiziddwa nga twalibwa ne buli alina ekyapa kyo alina endagaano yo gikuume butiribiri tobaako gwonyega kati buno bakanyala bugenda eri Munnayuganda yenna ali mu diaspora naye nga siragira bwe gava kabuli mu diaspora kansooka empiseewo amawulire gano Mama Namagereka Sylvia Najjinda nkulamusizzaako Luswata Constituent oli bulungi manyi nti essaawa zino oli mu Maction Falls Dam wagenze kuwummulako naye wadde olina kuyita ku ttaka tewayise ku ttaka n'ofuna akanyoni kakusuulayo naye omuntu gw'oli naye gw'oyita mukwano gwo
yabadde mu lukolo genda okukusanya awo nesirooza nti waawonye kubanga oli mu kulya bw'oba waawonye ku ttaka toyinza obutawona kulya naye ngenda kugamba nga nawe gye simufungize bw'oba okyali mu Action Falls Dam bw'oba okyali mu Action Falls terodde e Kampala ng'obudde bukyali waddewo enteekateeka ekusaanyaawo bakisse ku ADF ekino kiyite kunjagala omuntu yenna akola programu zizona mmanyi kuno kwoli bw'obanga si gye wagenze ku weekend wagenda Lwakutaano kati okyali oyinza okuvaayo ekyo bwova ekiro kyali naye wegendeza entambula yongodde e Kampala ate kuno kuwoninga yo seeri amaze okukozesa byoyagala essaawa yonna akufudde target hot target najjinda Silivia Luswata ono Lumbuye nze njogera oli mu Action Falls gyewagenza okulambula amazike nga mukwano gwakuyise mukwano gw'omumanyi gw'oli naye oyo omukazi gw'ola si muganda gw'oli naye wakabano era obadde oli target kati gweddeeyo oli ebikyepperene nga gw'oli naye yadde agenda kukutisa kuba mission bwe yabadde oyinza okuba nga wasurvivinze naye nkulabula bw'omala okusurvivinga naawe oli target by'okoze bubikoze baagala kujjawo nkiddamu baagala kujjawo maama waffe Silivia najjinda Luswata nkulabula baagala kujjawo to prove this wagenda ku Friday mu Action Falls si wagenda ng'ogenza golira tracking bikikulya ku bulamu namanyaze namanyi programs zo mission nagitegeddeko olwokuba nadde ndi mu kuwumulamu nga nkongobagira muzadde wange saasobodde kujja bikola nga kambireke naye nkutegeeza omuntu guli mukyamu wadde mwabeerako naye Bulaaya ne Kampala gyeri saa zino oyo yalina mission ne banne b'otamanyi so nkulabula omulundi ogusembayo okugambye nti bagenda oli target kati essaawa yonna baagala kweyambulako gwe nkumaze kati Abaganda mwenna bali mu diaspora ne bannayuganda mwenna bali mu diaspora ng'oli wankyukakyuka wuliriza wadde tugamba nti omweyogereze takusuuza kayanziko njala kugamba teweesiganga kigambo kibayita muntu nga munnayuganda naddala ng'ava e Uganda mukulembeze wange Lwaki Kyagulanyi Ssentamu musazi LUJJI n'obaddeko e Bungereza naye ku nnyonjo walinnyo kwabaddeko abatamanya ngamba bangi bazze okutambulira ku mulimu gw'abaleese era ndowooza njagala reflecting ennyo abantu bangi waaki bayingidde e Bungereza ng'ate gwe naawe ogenze bulijjo tebagenda mu nnamba eyo badde bangi ekyo si kye kikulu buli munnayuganda yenna w'oli ng'oli wankyukakyuka oba olina akasimbiko oba olina ettaka e Uganda ng'olina by'okola ng'oli wa buvunaanyizibwa wadde toyogera bya bufuzi gana nkuwagabuwa kendeeza ogenda ku ppate n'okulyankuzibwa yo seri tebahabulwa musota mukubeko kati kiteeberezebwa ndi yasinga bambega b'obungi akwata kyakuli okuba ne bambega abangi mu nsi yonna yo seri tebahabulwa ng'oggyeko eggwanga lya Amerika yo seri kati yasinga bambega abatemu gwoyinza okuza tuba tubagaba kabone babanonya nno ne muganda munno asobola okuwakatwa kubanga we bali kabere muyimbi ng'avudde Uganda tomusinikira kinnyo kabere munnamawulire ng'avudde Uganda tomusinikira kinnyo kabere comedian ng'avudde Uganda oba yava mu kukomedi oba akyamulimu mwegendereze akanakuli akameevu kajja keesesa kabere celebrity ng'avudde Uganda mwegendereze nnyo abantu baffe bangi bafudde naye ng'ebibatta tembimanyi ekyo nkibagambye kimu kijje ku nze Lumbuye yayogera ng'oggyeko eggwanga lya Amerika Museveni kati yasinga bambega abangi kati yategeera nti twamugwamu nti Abanyarwanda abaakabano be bambega n'akyusa kati mu kukyusa afuna omuntu yenna oba muyimbi n'amukozesa omulimu ogwo
oba muzanyi wa katemba n'amukozesa omulimu ogwo oba muwandiisi wa bitabo n'amukozesa kati akusindikira omuntu gw'otayinza kusuubirizaamu nti asobola okukola ekintu kyonna n'alyoka akukola ekintu smartly nga teri kunoonyerezaako n'ofa ne bakuziika nga toyina muntu agenda kukola ki kumanya. Abali mu Amerika akammwekye, abali e Canada ate mmwekyeyo mu kizibu nnyo, abali e Bungereza muli mu kyondo ky'abambega be mutamanyi, abali mu Europe mwegendereze, abe South Africa namwe muli mu kyondo kye mutamanyi, abali e Kenya Mukama bakwatireko, n'abali e Tanzania Mukama bakwatireko. Buli lw'oli nnyennyonyi ng'oli munnayuganda making sure nti ofa ku bizinensi zo. In fact bw'obanga oli nnyennyonyi z'omu Africa nkiddamu bw'oba oli nnyennyonyi z'omu Africa zonna bw'oba toli mu bwangu by'okulya bireke. Let me repeat this statement. This message goes to all comrades, more especially Ugandans worldwide, whenever you are. If you are traveling from where you are back to Uganda or from Uganda to other countries, if you are not in a hurry, please don't consume anything in any airplane, especially when that airplane or that company belongs to any African country. Don't dare. Don't eat anything until you reach at your home. Don't dare. Ompulidde bulungi nnyo? Abantu bangi bafudde n'oliro yagenze ku nnyonyi tiyasuseewo tikiva mu bbanga mwe temumanyi. Nze nkibagambye abali mu Amerika, abali e Canada, abali e Bungereza, abali mu Europe, abali mu Africa, more especially Kenya, Tanzania, South Africa, mwegendereze nnyo nnyo. One, Museveni akozesa aba Ethiopia, akozesa aba Eritrea, akozesa aba Somali, akozesa aba South Sudani, akozesa aba Congo, akozesa aba Nyarwanda, akozesa aba TZ, akozesa aba Kenya. If you want to prove this, buuza munnayuganda yenna ali mu Kenya engeri gye bayisibwamu ennaku zino. Buuza munnayuganda ali Tanzania engeri gye bayisibwamu. Buuza munnayuganda ali South Sudan engeri gye bayisibwamu. Gozaki Museveni yateekawo office namba eyaba ESO ku Kenyatta International Airport nga ne Tanzania gye kiri. Mugula amatuga. Tuli mu kaseera kazigizigi. Mwegendereze nnyo. Ompulidde bulungi? So, buli muntu yenna ali eyo beera mbega wa munno nga weegendeza kubanga obudde bugayegaye. Ebigambo bino tubibagamba ne temujja bitegeera, mujja bitegeera oluvannyuma ng'obudde bumaze okutuuka. Kabeere munnaddiini, okay, no problem, badde ndabidde. Oweekitiibwa ennyo Archbishop wa Uganda Omulonde Paul Ssemwogerere wonna wooli taata njala kutegeeza meeting za Joint Christian Council oba Religious Council zeesonyire ddala sigala mu yafeesiyo ekintu kyonna ekirimu Joint Christian simanyi kasasira akoze atya Paul Ssemwogerere sigala wooli eyo yafuna okuzika kwaggwa. Paul Ssemwogerere ompulidde taata eyo Joint Christian Council simanyi ani eyo waafa. Lwaki waafa? Yoseriti Baabulwa akola bw'ati. Ye taleekana na muntu nga alina engeri gy'asobola ekikwasaganya era tajja kujja direct wabula akola atya. Ku nsonga z'obuwangwa n'ennono
asindika bambega ne bagenda ku buli kitundu kyonna ewali kalikyo site n'aleetawo omuntu we n'asooka n'amubegera n'amala n'afuuka omuntu waawo. Bwamala bwabanga abaliwo mwesiga nnyo kyekivaamu n'okuna nti gundi yatunze ettaka naye nga n'embuganda tebamumanyi yatunze ettaka lyawo. Ne mulya nti embuga gundi baagyokeza nga neyagyokeza temumanyi kubanga muntu waawo. Oyo n'aba ng'akimaze. Kati watuuka mu cultural institution zizino okutuuka mu office ennene. Baleetayo omuntu nga bamuplantinga dda. Najja n'atandika okukola. Mula kintu kuwandika amabaluwa kukola kintu ng'ekintu kitambula. Kumbe buli kimu baakiteekaawo kirina okutuula awo. Ngaye bateeka mayige emmengo ne banne ne batuuza ku buli kimu tekirina kutambula. Bw'atyo bw'akola. Bw'atuuka okugamba nti ayagala ekintu gundi lwaki lyakuuka ejjembe ng'akikoze. 1. Abasajja basinga obungi bonna bannayuganda abataddemu abakazi abanyarwanda. Buli muntu yenna nabaga akabira pasita bajja kuwasa omukazi omunyarwanda. Gwe kyoyita nti tokyagala Museveni kyakozesa. Gwagamba nti toyagala kulooga Museveni mulogo. Yensonga lwaki n'abantu abamu owasa omukazi ng'okimanyi mukazi mukyamu nino omuwasa naye kuba bakuliwa Windows. Bakuwasa. Kale kasooka mbaka example. Mutowe Georgia Kandana ogenda mambuka ga Uganda. Teyava mu bbanga. Bayina enteekateeka nga baagala twala Northern Uganda kiyakola. N'afuna omukyala ow'omu Northern n'amuwasa. N'amuzalamu abaana aba. N'amala n'amugjawo. Olw'okuba olwo afuuse mukoddomi ali established oli yamulaga abantu be. Olwo n'atandika okutandika ng'atandika okusindika abantu be. Ne batandika okugula n'okutwala amataka. Ekyo batebaki. Bw'aba ayagala ekintu ewantu asobola okuteekawo omuntu we n'akolekeza kite kyayagala gwe nga tomanyi naye ng'akukozesa. Sali Musala azadde mu Balugwala, azadde mu Bakonjo, azadde mu Batoolo, azadde mu Banyankole, azadde mu Baganda, azadde mu Batoolo, azadde mu Bakyoli. Ye buli wamu wabeera ne interest agenda n'awasaawo ne Museveni bw'atyo bw'akola. Buli wabeera ne interest making sure nti ateekawo ekintu kimukolere in the near future. Mwache mutayagala kumanya. Nenga kyekituufu. Bw'atyo wazaakola ebintu bye. Bw'agenda mu madiini n'asonsekayo abantu ne bagenda basoma obusisita ne basoma obwa father obwa brother ne babeera omwo ne bakola emirimu gyabwe. Gwe tomanyi olina muntu ayagala okufuula Oluganda n'ebisooka bimanyi kumbe balina mission enteeketeeke. Awo naggala amadiini n'agaggala. Najja mu by'obusuubuzi n'ateekayo abantu be bonna ne babeera awo. N'abaggala. N'ateeka mu byenjigiriza n'ateekayo abantu bonna ne babeera awo. Naggala. N'agenda mu magye n'akola kintu kyekimu. N'agenda mu poliisi n'akola ekintu kyekimu. N'agenda mu kakiiko k'ebyokulonda n'akola ekintu kyekimu exactly. Yensonga lwaki ne parliament setteeserezo nabagamba mujja kwegendereza nnyo setteeserezo erisinga obungi abantu abasinga obungi bonna bantu baabwe. Nenga temuwulira tubaga ebintu temuwulira. Museveni bw'aba yagadde kulumba wantu ng'agenda kuyita mwakotta. Mwalabye omukulu ono ng'ayogera ebigambo bingi. Naye wiiki ewedde nabagamba ku Lwokutaano wa wiiki eri omwami ono bamuyita Nsereko Muhammad ne mune Frank Gashumba. Bonna basomye koodi egi. Kati nasooka nenfuna information nensooka nembasirikira ddala movement zaabwe. Banjagala ndi mufunange ekimanyi naye. Myaka ndajampadde jimbala naye ate mbategeeza nkyaliwo. Temwagala bantu bawulire bino. Musasudde TV, musasudde ba propagandalist bono ne erinnya lya Ssaabasajja Kabaka bono ne buli kimbono ne Mmengo bono kiganye.
nze mbalemesezza n'abaana bavuddeyo bye balemesezza kati njala soka tegeeza mwena bannayuganda Museveni bw'alaba abaakutta asooka kwonna linnya lyo agezaako kwonna linnya lyange naye Katonda nze nemanyi ne Katonda mmanyi buli kimu kikola bwe kirina okubeera kuba sijja kwogera bigambo Gashumba yasose ku program yadde ku radio ne yabbala n'agamba omuntu asinze okusiga obukyayi okuvuma n'okuwemula bamuyita Lumbuye video sasobodde different nagirabyeko naye omuvubuka oyo bombuuza leeta video Lumbuye nga wemula tagirina kubanga nze siwemula asina budde bugenda kuwemula wabula obudda mu bigambo byonna okutegeeza ebikyamu byokola ne weddako gwate okumanya musajja gwe Gashumba ne ka programu ne ka family kamwe temulitegeera nseeno gwe kennyini n'abantu beweesimu byoyita banyalanda baakugoba ne meeting yabadde eri erugogo era tebaakuyise kuba baakutegeera oli musajja mukyamu oli mutabuzitabuzi kati wayisiza programu egamba nti omusajja asinze okuwemula n'okuvuma abantu n'okubalengeza ku social media bamuyita Lumbuye zaate teziri awo kuba mission mwade mwagala okujjana kuba basindisa ba eso 10 bajje banoonye address wendi either bampaabo basiga obutwa ku luggi ne Katonda yamayirwa n'agenda mission bwe nagikubya abasajja bava ku social media batandika okuleekaano biwe Bweyongede naye ngenda bazanyira akatambi kano ndyoke mutegeere omwami ono Bweyongede naye nga sinakazanya kinajjukirwa omukulu ono Nsereko Muhammad ayina ebizibu bye ng'omuntu era ye omuntu kubamu abatayagaliza Baganda na Buganda kulaakulana yagenze n'agamba nti ye wakimbi boogerera kambi bazanyire wano bye mbamuddiramu kennyini hiding behind fake accounts to insult other people. Now there is tremendous proof nti bakozesa fake accounts. They started a hate campaign nti mugende muvuma abantu on social media. Nsereko Muhammad amanya gange nze Fred Lumbuye Kajubi nina account emu ne page 2 account emu erimanya ga Fred Lumbuye page endala bagiyita Lumbuye Broadcasting Service ne bagiyita Fred Kajubi Lumbuye ezi satu tekinetagisa kukola fake account no tekinetagisa kukola fake account ekirala nze sivuma siwemula otegedde bulungi nnyo sivuma siwemula tugende maaso. I can tell you you've made all insults against me, whereas I don't wish that you be extradited, but I want you to know that one day you're going to be accountable. Ogambie nti although you don't wish that I might be extradited, in the first place mukusookera ddala yali mission ya mukusooka nga bankwata naye buli lwokola enkwe Katonda yasinga okukola enkwe kyabalima ekigambo extradite kwe kwata omuntu n'abamujja mu nsingo yamuweze ewaabwe ye yali entegeka yammwe neefa bino ebigambo byenjagala okuddira mu bulungi nnyo gwe eyagamba nti wasaba bateeka era ng'ogamanyi okitegeera buga nti amanya amateeka ogamanyi tugenze maaso eyo yali enteekateeka yammwe tugenze maaso. For those acts z'obadde ovaayo n'olimbirira abantu ne muvuma bannammwe ne muvoola bannammwe ne muvoola amaka gaabwe, and now ababadde babasponsoringa they are bigots ababadde emabega sponsoring these people bavuddeyo. Katonda yagamba nti bw'oba oyagala okulaba shaitwani ebadde emabega nga tonnagenda wa Katonda tusooke tuddeke mabega wali ogambye tuvoola ne tuvuma ne twonona amaka g'abannaffe oba amaka gammwe. Maka ki mukulu gw'olina Nsereko olina maka ki owassa Monday to Friday ne bakugwamu ne bakukyawa awo ge maka owassa Monday to Friday.
You even marry without purpose. Go wasabuwas. Kubana kugambe chigambo chimu. You a smart wire, you smart wire. You are looking for papers and money. Oyagala kufuna butuze na nsimbi bintu bibiri byoyagala toyina kirala. Era tabikuwanga oddukawo. Owasa kuva ku Monday pa ku Friday oyagalide owasiza sago simaka. Kuba ne mukazi ogwo owasi ya refugee gwe tatumanyi muzungu yamukutwalako n'abaana ababiri mu America. Period. Zip up. Toddamu kumanyira abantu. Tugenze maaso. Njagadde nkwate mbigambo byo byennyini nkudde mbulungi nnyo. Ekirala ogambye nti waliwo abasasula okukola ensonga zino mukulu kansoke nkuddemu. Lubaale w'omulamu tasamirirwa ate lubaale tatula ku ntebe etali gyasiimye. Nze Lumbuye Fred emirimu gino gikola nganze ku lw'eggwanga lyange ne ku lw'abaana bange kubanga nnwanira future besinga ensi eterera bajja tereramu. Nze yange yafa n'ensalawo nkozesa omwaga kutereza eggwanga. 1 siwemula sivuma kyekisokera ddala ekyokubiri. Gobogamba nti waliwo ansasula muganda wange jjala kugamba nze gwolaba sina mobile number account, sina bank account, sirina ansasula, sina gwenkolerera nti nkolerera gundi no. Kino nkikola ku lw'omutima gw'eggwanga lyange. Mwanoonya butya bwembeerawo ne mubulwa. Nkutegeeza mwanoonya butya bwembeerawo ne mubulwa. Mwe mulowooza buli mugenda mugulira muwe ssente ajja ayogere bye mwagala ate muwulye mu mwagala muwulye kikyamu. Si buli muntu nti agulirirwa kyekisookera ddala. Ekiddako. Gwani yagamba nti omuntu okujja okudifendinga omuntu omulago mutaddeko ebbale bbi oba omuguliridde. Ani yagamba nti okwogera ku nsonga ezikwata ku Buganda mwali mwagala okusaanyaawo nti kyabulabe eri obulamu bwammwe. Gwani yagamba okudifendinga eggwanga Uganda n'okulirwanirira nga kiri mu ssemateeka kyabulabe era kikwatisa omuntu. Tugenda maaso. Omuntu gikoneko ojja kulaba kwabadde amwogerera. These are goons. These are thugs. These thugs hide behind computers to think they intimidate people. No way. We are intimidated. Ogambye we sit behind computers, we intimidate, we insult. Nali nkuinsult nzeeko? No. Nali nkutiisizaako? No. Nsobola ntya okutiisa omuntu atalina address ntuufu wasula? Nga ne mu parliament tobeerayo beera mu myezi mukaaga obeerayo emirundi esatu ngenda kutiisatiisa ntya? Sirina buyinza bukutiisatiisa kyekisookera ddala. Kubanga toyina permanent address mu Uganda. Wali opangisa, oli mupangisa. Ku Lufuli Avenue, oli mupangisa. Toyina permanent address, sina bwe ngenda kutiisangako. Ekyokubiri, oge we sit behind the computer. Gwe kennyini wava noyise etteeka computer misuse. Naye gwe muntu y'omu ate akozesa computer ng'osasula buli mbega wa gavumenti ali mu diaspora kumala Robert Kyagulanyi Center. We have the proof. Museveni akuwa ssente n'ogenda ebungiza n'osasula mindset n'avuma Kyagulanyi olunaku. Olaba tu complaining. N'ogenda Dubai n'osasula abaana b'eddwaliro bava Kyagulanyi. Olaba tu complaining. Wagenda Dubai wali omwezi oguwedde n'osasula abaana bavume Kyagulanyi. Olaba tu complaining. N'ogenda Saudi Arabia n'osasula abaana abawala bavume Kyagulanyi. Olaba tu complaining. N'ogenda Kampala gwe CEO wa Lususu lwa Mbizi n'akabinja akamuvuma. Olaba tu complaining. Gwe nnyini wavuma Robert Kyagulanyi Center muno omulengeza wawulira akoddamu. Bw'ogamba nti oli munnamateeka asoma amateeka e Makerere University kibayita etteeka ndowooza ky'otamanyi. Munnamateeka tajja ku social media kuleekana na muntu. Genda osome etteeka omuntu omugguleko omusango ng'olina obujulizi obulaga kiyakoze. So tojja ate ku social media ate kweyiwa manda mu mbugo ng'oyogera ebiga bitakwatagana. Nze nsireko sisobola kuwemula no kubanga sirina budde bwo. Already gwe kennyini weefaana ebiga by'oyogera.
gwe ba MP bameka bawula ku social media mu nsi yonna nga MOP. Gwe ba MP mu nsi yonna kabelewo Vietnam bameka bawula ku social media nga boogera bakola live presentation ba MP bameka. Tebaliyo. Olwokuba nti gw'omanyiira politics oli omukyafu yensonga lwaki ojja ku social media n'osasula abantu okumata but ffe tetufaayo ne bona obasasula nno. Nze wanyingiriramu okutegeeza nga gw'ovuddeyo individual n'olumba Robert Kyagulanyi Center naye oba tomulumbye sirina budde bwo kubanga bewasindika twaba isolating ne kasita ovaayo ng'omuntu n'olumba Kyagulanyi wenviirayo nenkutegeeza nti byogera bikyamu sisobola kulumba nga tokoze ensobi kati nze sikuyitangako idiot nga gwe bw'otuyita simanyi we are goons we are thieves no ffe tetuli babbi kubanga singa tubadde babbi ne wana mu nsi mwe tuli bandibadde batukwata ddogo obubbi tugenze mu maaso. Bamukwata ku rubbish. What has he done for the country? Just sitting behind Kasaruni Katuram, that fugitive who ran to Turkey. Funny fugitive ran to Turkey is a fugitive. Even he had gone to Turkey in 2016. Mr. Sereko Muhammadi, Kampala MP Central, yotya. Obulumi nga bungi. Ongambye ndi fugitive. Najja mu ttaka 2016. You have wrong information. Information oyinanfu. Kankutereze najja ettaka mu 2013. Najja mu ttaka mu 2010 13 si 2016. Nompulidde bulungi nnyo? So sekute najja mu ttaka 2016. Ate siri fugitive. Ensonga lwaki waliwo United Nations n'ebitongole ebirala eri abantu abali endangered kumwe nga abantu nga mutu muli threat gituli kati you a threat to Ugandans including me. You a threat kubanga wadde missions, multiple missions z'okunsanyawo ng'omuntu. So I am entitled to protection. Okitegeera. Nga gobonoonye empapula ng'okimanyi government egenda kuvako ogenda kuvunaanibwa odduke kyekikunoonyesa empapula e Bungereza kyekikunoonyesa empapula mu Canada ne mu Europe kyekikunoonyesa empapula lwaki owasa ku machannel eggulo ng'onoonya bakazi abalina empapula kubanga oyagala ofuna empapula nti singa Uganda kyonooneka odduka. Nze nwana Uganda eterere nzire Kampala buli kimu kiterere gwe olwana kufuluma Uganda kubanga buli kimu kirowoleza bweru. Osiba mu Europe, osiba mu America, osiba Dubai mu Middle East ng'oli onoofuwa on a daily basis. Oyagala kuŋŋamba nti byolabye mu Bulaaya tosobola biteeka Kampala ensi neeterera. Oli mu Kampala Central, abantu bonna mu Kampala business zigudde tovangayo kwogera. Enguudo nfu tovangayo kwogera. Njagala ondagyo statement emu gye wakola ng'okondeminga Museveni okuwamba n'okutta abantu. Njagala ondagyo statement gye wakola nga right now n'omuzikiti gwe Kampala mukadde bagutwala. Oli musiraamu okera ku makya n'osaala nga tosobola kukola the statement nga n'omuzikiti guli mu Kampala Central nga guli kumpi n'ewali baakuzalira ku kukodi Kampala oguli. Tewawula wadde 100 meters ubakuzaala muzikiti ogwo bagenda okutola lekoze ko the statement. Kati bwe twogera ko kidnaps mbwate mbusumye tuli hooligans tuli no njala kutegeeza kola ekintu kimu Serukamba yute bakwata kulibye olekana nze ndi muntu wamu nja kuhandolinga nja kukwata bulungi nnyo. Bali abalaba osasula okuvuma Kyagulanyi bo twaba isolating kati bamanyi kye bakola kati gwe bw'onojjayo obwenyi ng'omuntu omu nga ne mission z'okola ku international level tuzimanyi ojja kitegeera tugenze mu maaso. Why didn't he seek asylum in 2016? Waliwo yali amunoonya. Everyone
you abadde akola money exchange, money changer. No. Don't think everyone is going to be bullied and everyone is going to be intimidated. There must be leaps and bounds. I have the right to kusonyiwa ng'omuntu, but you have no right to go and insult people's families. Even if Museveni has... Ogambye nti buli omu amanyi nti nkola money changing. History wonna ofuna mufu osana wetegerezo demu na bakuwa information infu. First and foremost, nze amwe jobless sina mulimu gwenkola. Era ekyo mwakyogera. Mwaga sina mulimu gwenkola, sina wensula. Nali kubiddeko essimu negga nti mpaayo ssente oba noonya mulimu. No. So, tofangayo kunoonyereza nkoko byerya tojja jjirya. Tonoonyereza nnyo enkoko byerya kuba tojja jjirya. Fena togera kubera mu parliament nga bwe mulowooza nedda. Nakugamba ekigambo kimwe engeri gy'otali muganda kankikunyonyola kitegeere. Si buli yeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyisizza. Amaanyi tegali asinga enkumbi yeewaata. Okitegedde mukulu? So, njala kutegeeza. Gwoyinza okulowooza nti oli politician ali mu Uganda. Era oli safe, ne toli safe. Ate si buli akola nti yafuna nedda eri abafuna nga tebakoze. Njagala kuwako ekyokulabirako. Abantu bonna balwanira Luwero tekuli alina bwa minister bonna babatta. Museveni atalwana yafuga. Nawe kenyiro mu parliament kitawe yalwana ludda wati yalwana. Kitegera. Kanjala kutegeeza. Nabagamba go boya alifuna information enkwatako. Essimu yange emanyikiddwa bwe kuba essimu nkubule bwe kimu kyoyagala. Bobo yagala kumanya ekinkwatako. Nze bwe nali nzija mu bintu bino. Bayira wekantegeeza ne public. Oyo mwami okukinambuka watudde. It was part of my effort. Bwalojja ne citizen aziteekamu to inform you. It was nali part okuteekamu ntebe wotudde. Kitegera nkiddamu gwakubiri guno. Kinambuka mpola. Mwe mulowooza nti mulina amagezi ne temulina magezi bannabya bufuzi. Era y'ensonga lwaki Kyagulanyi abatawaanya nnyo. Kuba mwali musuubira kubeera mbiri bye yalimu ebikadde omuntu akyuka. Omuntu akyuka. Gwe novumba Kyagulanyi takunyega. Wagamba Kyagulanyi simanyi is not a politician, simanyi musiru yakunyega takisobola kunyega. N'ogamba simanyi ne byayimba tobitegera. Nawe wali muyimbi oluyitoyina adde oluyimbi olusobola okubasa omwana omuto. Kati ovuma omusajja ali popular known. Ekizibu kye mulina kye mugatta. Mugatta obutaba na common sense amagezi amazaale. Ne mugatta okusoma ne mugatta okusoma ebintu bitalina mugaso. Oba kye tuyita relevant ne musoma bintu bibiri ne musoma irrelevant ne musoma bintu nga tebikwatagana. 2 or 3 ne mugatta mu kye bayita ennugu n'akasajja. Kati bw'ogatta ebintu ebisatu osobola kutegeera era ojja kufa. Kino nkikubulya bw'otaave ku politics kuba you are not a politician nsereko wali mufere era oli mufere. You are not a politician. A politician doesn't behave like you toli munnabyabufuzi. Toli munnabyabufuzi oli mufere era wava ku ssomero wayingirirawo Kampala Land Board gye waferera up to do kyafera. And these are facts tebiriko gamba nti simanyi mu insulting you. You are not a politician. Yensonga lwaki ofera abakazi. Yensonga lwaki buli muntu wako. Immunity gy'olina ya Museveni era singa Museveni avaako. Gwe omuntu gwe batabanja otambula tayo bawunsa mukaaga buli w'otambula n'abayina emmundu. Nga toli akunoonya. Tugenze maaso. So oba onoonyereza ku nze Museveni government number ISO semwai ESO simanyi CID babula information ekwata ku Lumbuye.
kati ge just a mere person ani MP ata sola kulizoning ononyiza ku Lumbuye, you are wasting your time totegana nze ntwalange ekisikize nti siri wogo oyogerako kubaka twena kyosobola kunkola kyoboso okusoko tutone kyosobola kunkola tosobola kunkuba ne tugeze physically bikonde tosobola kunkuba ekyo kyokimanyi butwa tugeze mu reasoning nekyo tokisobola politika nakyo tokisobola nakyo tokisobola nzate information yo njirina from up to Z ne munjire kayobulesi sitanga ko wadde kiyenje gwosaba ndibyo kimuli kimanyi kidwa kiri public domain we kiri ofeze buli zina gwe nali feze ko mwana onya information ekwata kana gwe nali nzibyane byabula so kakkanyo usungu akusi musajja bulu akusinga ngekigere tojitanga njovu kakkanyo ntungiriyo kakkanyo busungu fetuli ku nsonga za gwange zabalimu okwogerako weyita muganda buganda esana tosobola kwogera ku nsonga z'abantu bagwa ku ttaka mbu weyita muganda gwe kenyuno na kampuni etwala abaana mbusibe tosobola byogerako naye okera kubasaba nuduzi batugende mu maaso. The problem, I have no right to go and insult his late grandmother or his mother or his child unless omwana we ali mu public domain. Naye nawe tolina right emu insultinga. Going to a logical argument omugaya kino kye wakoze kikyamu kino kye wagambye kituufu. You come and insult Nnabagereka nga bw'oyagala mbw'ojagala nnyo Kabaka nga bw'ovuma mukyala we. Sereko nzija nenvuma Nnabakyala nenvuma Nnabagereka nti najagala nnyo Kabaka nga bw'wali omwagadde ddi gwe nga bw'wali omwagadde ddi nga bw'wali olabikidde ku mukolo gwa Buganda ki ng'oyambadde ekkanzu tekibangayo mu bufunze njagala ondetereyo video nga nvuma mama Nnabagereka kubanga muvuula video ogiteeke mu public domain ogiteeke ku video ku TV ogiteekeyo olimu ekizibu kimu munnamateeka oyogeza facts nti okusinziira ku teeka lweriki n'omusango zoddwa obujulizi bubuno omulamuzi n'akatyemu nakyo gumusinze wasoma amateeka emakerere naye tewayita kyovula ne Club Development Center tewayita gweleta video emu ogiteeke mu public abantu bagenda kugobera Lumbuye byayogera yavuma Nnabagereka bibino nti biriiwo zingako mu mwagwo osale pulesa olira ebyo naye mwogera mwena wali ne kodi emu kyonna mukiremeddeko nti nvuma simaji leta video ngampe mulaze bisibikola kuba sobola kuwomula Nnabagereka sobola muvumba kuba simuyisanga mu lugaayo kati gwoga nti ndamuvuma leta video emu mujagala kuba eyo video yokka gwe kumala okwejjako omusango gwonvunaana oba gwenjogerako naawe nete video emu nga nkuwemula naawe nete video emu nga nkuwemula. There is a difference between insult and abuse. Bigambo bibiri byanjawulo insult ne abuse bibiri. Insult eringa kukyokooza, abuse kwe muntu okuvuma n'akuwemula. Anyone can insult you. In politics anyone can insult you. Bili ebintu bibiri waliwo insult ne abuse. Insult kwe kukyokooza omuntu asobola okukyokooza. Mu politics anyone can insult you. So ndetera video nga nkuvuma insulting it is no badde ovuma kyagula badde omuvuma no insulting yali akuli prize no takudda kubanga musoma oluzungu naye n'amateeka mugamaite musobola kwa insult ne abuse bigambo bibiri byanjawulo gwendetera video nga nkuvuma abuse girite teriwo but insult under politics nsobola okuinsultinga kubanga even you have been insulting Kyagulanyi Robert Sentamu and I myself nali nkuvumyeko no so mukulu weberere mugoga nti navuma data video giteeka mutimba nti eno video wano Lumbuye nga awomula Nnabagereka eri wateriyo in fact mbadde ebbanga lina mbadde nkubuulirira bubuulirizi mbadde nkubuulirira era singa obadde wakuzibwa bulungi nnyo ku bigambo byotukugambira ku social media ndibadde wabuulirirwa dda n'osirika
Notalo shumira tosobola duwangula. Tosobola. Pito tekeda kubera ku social media, ina kubera ku grounding okolera abantu kuteresereza abantu wabateseze tuwali. Tugenze maso. Omanyi njagala obwakabaka ng'okeera n'ovuma mukyala we. N'ovuma abaana be. These thugs need to be put to order. These thugs hide behind the computers to think they've Kati Nentulambe ka computer nevuma abaana basabasajja kabaka. Zijje zindie. Nsereko. Kabaka tabana bana. Abira nabalangira nabambejja. Gwe njagala olese omulangira gwe nali nvumye bo mumbejja. Kabaka tabana bana. Babayita balangira nabambejja. Ekizibu kye mulina mwagwa mu Buganda nga temumanyi. Gwe njagala olete yo mumbejja gwe nali nvumye nga Ssaabasajja Kabaka ya muzaala. Owo mulangira taliwo. Kutegera. Kye tubagamba nti muli mu mujijjigo mutategererako ddala. Mwana tusikonenya munnange ekizibu sikonenya. Kuba sikonenya. 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 Kyekizibu okwetuuma amanya naye nga tomanyi kiki tomanyi ntandikwa na nkomerero ya nsibuko na vubo walinnya lyo nti nyize Nsiriko Muhammad nenge kigambo Nsiriko tokimanyi totukangako na ku bujjajjabo ab'amakobe gye basibuka naye gwe Nsiriko sikulaba wadde sikulaba nko wadde ab'amakobe gye basibuka sikulaba nga nayo wadde otuteeko ko ya Lujjumba nze Nsiriko Muhammad. Bunofu mabana ba Kabaka tobaire bali batabana ba Kabaka babera balangira nabambejja aba bambejja babeeta basava ne banava nakyo bale tokimanyi naye gwe oli Muganda gwe Nsiriko ensi ine ekizibu kati gwe sigenda kulwako Museveni yabawa ssente iso lwalemwa n'omulalo gwasooka omulugo mwasooka bwasi ne mulya sereza omusajja nga mulina okuteeka Lumbuye wansi n'abalema kati kibatawanya bakiyita accountability embalirira y'ensimbi gye baba ne Frank Gashumba okulaga nti Lumbuye muteeka wansi baba nga tonnateeka wansi oyinza okunsonga okubeera wansi kinjala okutegeeza twabagamba tujja balizo ninga kati bwoga nti nvuma abaana ba Kabaka Kabaka tabana baana azaala balangira nabambejja naye gwe Nsiriko kwetuuma mannya kutumalira budde kubuluga tugenda kutiisa nze Siria wuwo Siria wa kitaawo neeriisa neebeezaawo fete tuliba mu kibinja ky'abasiru musasula ensimbi okwogera ebigambo bitakwatagana gwe noonyereza ku Lumbuye yaani nga tonoonyereza ku nze noonyereza erinnya Lumbuye yaani kijja kusooka okutegeera omuntu gw'onoonya ne gwe munoonya kubanga ate bw'onoomulegerako ennyo bili abiri mukago nze butamutuusaako nze nkubulya kano bali kajjayo bw'omulemerako ennyo tonoonya Lumbuye omusaanyaawo Lumbuye ng'omuntu ayinza okutomeza loole n'ofiiramu yo V8 yonkubuulira nga sikutte nako gwe noonyereza nnyo muno mulemereko kuba bayita Lumbuye munoonyere mulemereko nnyo toyagala nze nveewo oyinza obutatuuka 226 kino nkigambye bali kasalayo nakugamba okumanya omuntu atali Muganda kyangu nnyo Omuganda tabuuka na bigambo Omuganda ekivumo tekimuluma tekimumenya gumba Omuganda ekivumo tekimuluma tekimumenya gumba
Nsereko Muhammad ovumye Robert Kyagulanyi senta munosasula buli mwezi spendinga milioni zisuka mu 3 bavume kya buli mwezi milioni 3 bavume Kyagulanyi takudanga muwadde n'olunaku oyo gwe bayita Omuganda akutunuulira n'abaako waakulindira gwe kennyini weeswaza wekka ng'oli mu kiise wa Parliament. Omuganda tamenyeka mutima nti bamuvumya kubanga n'okumala abalongo tubavuma tubawemula okumala abalongo tubawemula tubavuma nakyo tokimanyi oyo gwe bayita Omuganda abalongo tubavuma ne tubawemula nakyo tokimanyi kati bw'ogamba ovuma Omuganda anyiga era gwe bavuma nawe abwanyiza amwera kutukako nti bavumye oyo si Muganda munoonyereze Omuganda takutuka na kivumo mbuwavu muvumye Kyagulanyi singa kuba kufa yandibadde yafadda naye ego bayita Omuganda tabuuka na kivumo. Kati gwe Nsereko bw'oba ogamba nti oyagala kutiisatiisa lumize livumbi tebantiisa kubanga byogera bino tolinaako bujulizi bulaga ku kyendi nze ndi nsi yaleeta amagulu gonna oyina gakkono atakumanyi amagulu gonna oyina gakkono naye bw'ona otambulira ku lubuye toyagala musaanya ogajja kufuuka ga ddyo nkubuulira bino nze mbyogera amagulu gonna oyina gakkono batakumanyi kabeera babemba Parliament musamanyi temanyi oli lefiti amagulu gonna ga lefiti naye bw'ona olemera ku lubuye omuli oyagala mutta gajja kufuuka gakkono. Kubanze wajja obusungu okujja okulumba Lumbuye musimanyi huligani nze sinda kuvumako huligani sinda kuvumako nti amwe terrorist nze ekiga kati ate ebintu bino bwayogedde mu video wabyogedde n'ensooka n'enziza akatambi bangena ngo bike bino byayogedde okke byonna n'embiza n'ebitegana naye anja kutta mukko olw'ensonga nti mwe mumanyi musinga okutegeera amagezi gabaga mutwe so si mugejjo amagezi gabaga mutwe so si mugejjo Chovula n'omu omuntu n'ayogera singa saizi yemwe okukali okwogera ebigambo jjajja singa oyogera singa saizi yemwe mwajjali ebigambo singa oyogera toddangamu yadde okuyisa erinnya lyange mu kamwa nga sikwogeddeeko ekyo nakyo kikomye kubanga nina information gye nakuleka n'engitereka buteresi nga nkuleka bulesi olwakati bwake nakuleeramu akatono kuba ne information gye nsobola okutensi n'etya byokola mu ofisi zo ez'otandikawo ezo just nakulekeramu kitiibwa ekyo naye bw'ona oyagala nkijjewo ate nyinza okukuyisa obubi era genda mpola ngenda akompola eno last warning kyenakola ddewo dati okyakijjukira last warning kuba gavumenti gye mwepankira mwesigazizaako ennaku ntono nnyo myezi mitono nnyo abaana baliredde okujja information yo nekwatako ku bikolo bye bakoleddeko mu office abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi kati nkuleke kyenakola ddewo dati okimanyi kati gwe jangu mpola njja kwabya nkubuulira bwabanga Mukama Museveni yannemwa kati ate gwe musajja atatalina na address oleekaana nange nze sigenda kuwasa wa nnyoko sigenda kuwasa wa kitaawo sigenda kupangisa ku njuuzo sigenda kukwana muwalawo kuba bakulema n'okulaba mutandika atya kukwana muwalawo n'okumulabira akulema okulabira muzungu yakulabirira abaana wafuuka kyennyanja olubika amagi gwe ng'otambula ogenda mbona oyina obuvunaanyizibwa toddangamu kwogera ku bantu balina buvunaanyizibwa tokiddangamu kati jangu mpola bw'oba oyagala kutuusa waddewo daati nsobola okutuusa waddewo daati aliganyira owasimaaka owakyoyagala nakulizavingiramu ka respect akatono ennyo naye bw'ona ojjanga ojja oyasaamirira weesibe ebbiri
kubanga nebuuza gy'ovudde mu bbanga ojjolo ongwire kubanga gw'osasula abantu kimanyinde osasula abaana bavuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulo bakeera ku TikTok ne bavuma Kyagulanyi takuddangamu naffe twabaleka waliwo n'omuvuka gw'osasula Obungereza gwe bayita Smile Mindset yava ne mukola emirimu gy'okusala enviiri e Bungereza akeera ku Kyagulanyi n'avuma ne interview Kyagulanyi gyeyabaddemu e Bungereza ate nabagamba si buli ali e Bungereza nti amanyi Oluzungu newakuba nti amanyi Olwogera ayinza okuba talutegeera ne interview Kyagulanyi gye yakoze era yamulimye okutegeera era ne yakola live n'atandika kuga amusajja nenga ali Bungereza gye boogera Olungereza si Luganda nga yabuza mu Ngereza nga naddamu ayogera mu ye kennyini eyagadde ojjiddamu nti aswaze Kyagulanyi yaswadde kubanga tamanyi byoli byaddamu kyenkugamba kozesa abantu nga bategeera era munegendereze nnyo kuba ku Lwokusatu nyinza okudda nga ndi muzibu nnyo ne kagurupu kammwe konna in fact mbalabula zino ennaku enkyalwa Mmande Lwakubiri singa nkomawo nga mukyagenda mu maaso n'okuvuma n'okulengeza abantu nyinza okujja obubi ne mbatwala mu nakagurupu kammwe konna lumu kuba n'oyo atudde Bungereza si yali awo nti musajja ategeera bulungi nnyo namulabye nga alumba Nyanzi mbu simanyi azzeyo kaadi ya NRM eno kaadi yaani eno kaadi yaani siyo gwe Mindset ali mu Kenya munupu avaamu ekizibu kyo zaali ssente n'ozifuna kati mujje mpola mission yamwe gye mwali nayo 2 weeks back yabalemeredde kati ekisinga obbalwa mission yabadde rest resort mwade mwagala okuntuusa ko yabalimye okufuna kubanga mu account abe basaba sente zibawa okujja Lumbuye sente zibabuze ensaasaanya tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 sandibadde mukambwe oti n'omuvubuka amanyiira nnyaate nyinza okudda mu nekubira wiiki namba n'omukazi gwaga nti wawasiza nina akutulokako olina kubeera mwana emmuunu nga wejova naye kati waze ku social media nyinza okukubira wiiki namba n'omukazi n'anoba gwe kagege ne programu yange ogisse nyinza okuddamu n'okubira wiiki namba n'omukazi n'anoba nga Obungereza bwe yanoba noddamu n'owasa buli Friday Saturday Sunday Monday owasa nyinza okuddamu n'okubira wiiki namba from Wednesday nekuba nga nkuba gwe wekka ye lwaki nkulwisa drone zonna we muli drone zonna kati mbatadde essimu eri open si leero eri open buli alina kyonna nga nyongereza ku bino mu bite okuva mpaka Lwakusatu muddire kati tulugudde wanti lutalo lwa bigambo nti ati gwosinga okwogera kati kankukube n'ensi ejja kutya ne kagurupu kammwe konna kati nzijja ku Lwokusatu mukama bankume tusinkale ku Lwokusatu saa 2 eno video ewedde ne buli muganda wooli webereramu ne buli Uganda yonna wooli webereramu otherwise bwe mutaasituke ne mwebereramu mujja kitegeera Lwakusatu buli muntu yenna ayineko ne zambi ku nsereko nga watyo gyogera essimu yange ngenda gisula nga ngitaddeyo leeta information giteeke mu inbox nja kwongera ku gyenna gye nnabankuŋŋaanyiza kati zaabika emipiira nti kyobadde oyagala ngenda sula nga ngitaddeyo kati essaawa zino buli muntu yenna gwewafera gwewabba gwewakwabula gwewakola buli kimu essimu ngenda gisuzaako ku lw'omukaaga zaabike osasula miliyoni 3 okuvuma Kyagulanyi nze sibampamu wadde data n'owekoyinimu teri yamumpa kati ngenda kutwali ojja kitegeera the difference between quality and quantity ngenda kulaga ekigambo kye bayita quantity ne quality Lwokusatu ojja kitegeera goli ku quantity osasula abantu vume Kyagulanyi nze ndyogo ku quality ngenda kufiirako ku Lwokusatu simu ngenda kusula nga ngitaddeko ku social media ngite buli alina information ekwata ku nsi kwata ojja tuwulira mukama bankuumire